nga bwe tusokola yenze munnasingo munnakyalo Kawoli Sserugga Matovu gwenkola gwe batusaako kabbinkano era mbaniriza nnyo ne program ya leero njagala okubajjukiza nti ekitongole kino mwenkolera ekya Vision Group ena ddala wano wentuula wenateeka eddiro lyange yene erya kabbinkano ne ku radio yaffe ne mu lupapula tulina enteekateeka yetwawamu omutwe ey'okuteeka ssente mu nteekateeka zonna eza mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ebyo bino birimu emisinde mingi nnyo mu bunabyalo kale nno mbakubiriza mwenna ababa temunnabakuwulira nti jangu wano ku Vision Group obudde bwonna bw'oyagala oba genda e Bulange Emmengo ogende sinza omutwalo gumu gwokka weewandiise mu misinde gino gimu bunabyalo tujja kwetaaga obeereyo nnyo odduke nga ne Ssaabasajja Kabaka adduka ng'omuli awo ku lusegere. Vision Group yekoze enteekateeka eno ne bannaffe abalala ne bongeramu amaanyi mutwalo gumu okuwandiisa ku Vision n'eri ku Bulange nawalawo n'ategeera Kabaka's Royal Birthday Race. Ennaku zino lwali lwa mukaaga olwa Bukedde nayitibwa bampita wano mu mwoleso gwa bannamakolero bwe natuukayo ekyaliyo gwali omukolo oba enteekateeka y'abantu okweteesa n'okukwatagana okwemalako obwavu. Abaaliyo bonna babuuza byenkola mu program ne banneebaza nnyo program eno yakabbinkano ne bagamba nti twongeremu amaanyi wele tukikola ku bintu ebiyamba abantu okujja mu bwavu. Ntandise olwaleero ne bannange kuteeka program eno era njagala mu ngeri enjawulo obbanjulira abagenyi bange babiri. Waliwo omwami ndowooza kansooke ono nninaanyi muganda wange ono ye Jjejje Ssemanda ono munnamawulire nga nze akolera ku laadiyo eyo asomesezaayo abantu naye balina ekibiina kyabwe kye baakola kitongole kiriwa FACOM n'abeerayo ng'omwogezi waakyo. Njagala nooyogere mu ddoboozi lyo bamanya erya bulijjo obabuuzeeko abantu baffe tukwanize mu kabbinkano. Neyanziza Kalooli Sserugga nzikiriza nebaze abalaba Bukedde TV abatutaddeko amaaso mu kaseera kano n'abagoberera enteekateeka za Bukedde naye si Bukedde yokka nzikiriza emikutu gyonna egyeyunze ku Bukedde nsaba ontuusize eddoboozi lyange ery'okusiima eri enteekateeka za Bukedde zonna mu kugezaako okugatta ku mulimu eggwanga lino gwe liriko ey'okukyusa obulamu bw'abantu baffe. Kwaniriza nnyo. Neyanziza nvudde mu FACOM kibiina ekigwayo nti Farming Consults and Management Company. Eno company evuddeyo okulabika nga eyagazisa munnayuganda ekiyitibwa obulimi ku musingi ogw'obulimi obuvaamu ssente. Era tutunda ebintu bibiri tutunda amaanyi n'okumanya gemagezi. Mbeyanzeeke kweza nnyo Jjejje Ssemanda era abatera okulaba mu lupapula lwaffe lwa New Vision lunaku luba lwakubiri tuba n'ensonga eno ey'abantu abalina bakoze ebyenjawulo nga babikoze mu ngeri ya njawulo okusobola okufuna mu nfuna ey'enjawulo. Nyaniriza nnyo owooluganda otwediranga binaye yiga Patrick sikusosola mukulu yiga Patrick ye Chief Executive Officer saka kutula mitu bela byonna oli bulungi ondabikira oli bulungi ne botababuzeeko njawulo ki gye mundeetedde mu program ya leero ki kye mundeetedde kipya mukulu yiga abantu bano kye baba beesunga okulaba? Olunaku lwaleero ekipya kye tuleese gye muli amannya mpitibwa yiga Patrick ekyo sirema nayo nge kukibabuulira okuva mu FACOM nga CEO wa kampani eno. Ekipya kye tuleese kiringa kibuuzo buli omu kye yeebuuza atudde awo ku Bukedde TV kiringanga kibuuzo kyentera okubuuza abantu ekizibu ky'abannayuganda mu kulima kiki? Lwaki tulemu okulima? Kubanga tufunye obuzibu bungi buli omu alina ebirowoozo eby'enjawulo n'oyo yennyini atalibangako eyali agezezzaako n'abantu ab'enjawulo buli omu alina ekizibu naye bwe tutuula wano mukulu Sserugga
ekizibu ky'abannayuganda mu kulima kiki? Mukwogera ku mukutandikwa ne muganda wange jeje mwogere ku kampani Facom njagala ogyerabira njije mu ddiiro eyo evuddewo nzije ku ggwe nkooye abantu abajja mu programu zifaana ziti si wano wokka nawala wonna nga byayogerako yasoma bisome nga byayogerako awulira biwulire yiga oli mulimi nze ndi mulimi wakuyingiramu nti okulima ekyakwennyingiza okulima kasita nasooka ne mmala okutunula naye ndaba ng'ebitundu 78 ku buli 100 ze nteeka mu nsawo muno zidduka mu kulya ne nziruka ku birala ne ŋŋamba kammale okulokola 75 male okubizza mu nsawo nsaasaanye waakiri 25 naye biri ebisigadde 75 byo bisigale mu nsawo yange ne nziruka ne nteekateeka okulima kyekyo kye nsoose n'okugamba nti nga twebuuza lwaki ekizibu ky'abannayuganda mu kulima kiki? Kubanga lwaki bannayuganda tebalima? Nina mukulu Sserugga ekyenneewuunyisa n'ekitera okunsumbuwa. Bannayuganda balina ettaka naye tebaagala kulima. Bannayuganda mwe bali abalina ssente tebaagala kulima. Bannayuganda babawadde n'ensigo. Eriyo ssebo gye bagaba ensigo. Oli n'azikwata n'azoozaako n'addayo n'aziseesa akawunga n'azirya. Ekitegeeza mu Uganda mulimu ekizibu. Ekizibu si kuba wansigo baali bazibawadde. Ekizibu si ttaka. Abantu ettaka balirina. Ekizibu si kuba nti tebalina we balimira. Abantu ebisambu babirina naye omusajja n'agenda n'agula eka 4 n'abirekawa era n'akoma ku kuba nnina ettaka. Kati oze ekizibu kivaawo. Ekyo kye kimu senga bannayuganda tunaakitegeera ekizibu we kiva ojja kwesanga nga buli muntu ebitundu bye 75 bijja kusigala mu nsawo aleme kusaasaanya kubanga omusajja omuyanga nti mwamiiga kankubuulire omuntu yenna bw'aba tannaba kulokoka eri mmere ng'emmere kyekintu kwaki akisaasaanyiza we yakyali mwavu sifeyo ne bw'aba ne kalina ne bw'aba ne benzi naye emmere ejja gikima. Semanda yesebo kibuuzo bakitubuuzizza n'abali ku TV n'abali awaka ekibuzibu kivaawa lwaki tulemeddwa okutandika okulima? Ekizibu ky'abannayuganda ndowooza si kulima kwokka kalooli naye tutandikira ku ndowooza y'omuntu waffe watandikira. Ozeeyo wali n'ogamba omukolo gwabadde ku Lwomukaaga. Ku Lwomukaaga ekyabadde erugogo bassebo ne bannyabo abatulaba ku Bukedde ŋŋanzi kyabadde olusisimula gw'osalawo lwategekeddwa ekibiina sisimuka Uganda. Ekigambo kusisimuka nkakasa buli atulaba akitegeera. Naye katusooke twebuuze bwe tugamba omuntu nti gw'osalawo Sserugga okimanyiiko nti mu butonde bw'omuntu okuva lwazaalibwa ekitone oba obusobozi bw'okwesalirawo azaalibwa nabwo? Kankubuulire Sserugga nkibuuze n'abatulaba kaakati omuntu bw'aba ava mu lubuto lwa nnyina ani amugamba nti vaayo? Tumanya omwana bw'atuuka okutuula ani amugamba nti tuula? Bw'atuuka okwavula n'agenda okuyimirira okwogera waliwo omuga nti yogera? Ekyo obusobozi buli muntu kyalina ekimuzaalirwamu kifiira luddawa okubeera nti nno omuntu atuuka akaseera nga takyasobola kwesalirawo. Bwe tugamba nti gw'osalawo Sserugga sitwagala kugamba ndi kusalawo kubeera bulungi kyokka. Oli waddembe munnayuganda n'okusalawo okubeera obubi? Oli waddembe okusalawo okubeera n'emmese ng'osula nazo mu maka gwe n'obeera ng'embeera buti bw'ogiraba tutegerekeka. So tugamba nti nno embeera yonna omuntu gy'olimu kuba kusalawo okwo nga gw'osazewo nti kambeere bweti. Toduula buduuzaawo sikuduula omanyi bwebuzibu otoduula bwebuzibu. Mu Buganda tugamba nti ofunda n'omuliika ng'akukoledde kyoyagala oba ng'akubodde n'akutwala ekiro omusima Bukedde tutegerekeka. Bannayuganda bwe kiba kyetaagisa baduulira bave mu mbeera gye balimu kale katuduule bwe kiri obwebbanga oba otamwemukira tiweebika Sserugga. Bannayuganda bwe tuba twogedde olulimi oluli sofuti emyaka 50 Uganda gyemaze nga tusiisiriza busiisiriza enningo enkaliriza ekisa tewona tutegerekeka. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna Sserugga anaava mu kizibu kyalimu tuziyita stages of behavior change. Nti omuntu ng'anaakyusa embeera ze atandikira ku stage ki? Atandikira ku stage ey'okukkiriza nti nnyina ekizibu
kankuwa ekyokulabirako singa omuntu abadde munywa sigala ng'anywa sigala bw'oba wamukyusa tomukeera bukezi nga ntitwala eri umuuza wali sigala ateekwa kusooka kukkiriza nti okunywa sigala kirimu obuzibu kakati bw'amala okukikkiriza ekyo eyo ye first stage watandikira okubeera nti no ajja kukyuka naye bw'aba nga tannakiraba nti okunywa sigala kibi kirimu n'obuzibu obukirimu weerabira ekyokumukyusa tajja kikyusa kati bwe tuddayo ku kyobulimi kubanga ekyobulimi kigazi ekyatu kyayisa obulimi kiwanvu nnyo kiva wala okuviira ddala mirembe gy'abajjajjaffe naye wadde obulimi abantu tugamba nti twabukyawa z'empapula z'amawulire n'okunoonyereza kw'eggwanga kukyayagala okulaga ensi eno n'ensi yonna okutwaliza awamu nti bannayuganda ebitundu 78 ku 100 balimi twebuuza bulimi ki bwe twogerako njaga kuddayo wayiga bw'oba ovuga emmotoka ng'ogimanyi bw'osanga ayiga nga tava mu kifo owewuunya n'okwewuunya kuba gwe kyafuuka kikyo okitambulira butambuzi bw'oba oyogera ku tv wano mu puroguramu efaana bwe nti kati nze gwe mulimu gwenkola ndowooza byangu nnyo naye okukyusa omugenyi ono mugawadde wano nze nange mbakyali omulanizanga nga si byangu oyinza obyogerako nobitwala ng'ebyanguyiga naye ekigambo ky'okulima sirowooza nti kyangu nga bw'olowooza njagala ontwali mu lesoni eri awo omuntu okusalawo natandika n'alima n'afunamu ssente n'atalya buli mmere kaakati abandaba ku Bukedde TV njagala nziremu buto nyinza obutava eri gye nvudde ekizibu kya Uganda ku kulima ndowooza kyekyangu eyo ansa kiri mu bwongo si nsigo si nkumbi si ttaka naye endowooza eyajja etya buli omu akimanyi bulungi nti mu kulima teri ssente naawe oyinza okutulawo nga kyolowooza n'abatulaba wali eri naga nti kulima temuli ssente ng'essente zivaawa ate tomuwakanya kubanga eyo yenteekateeka okuva ku mirembe gy'abazungu bw'owazzanga omusango oba oli musibe bwe bakutwala eruzira ekibonerezo ky'otandikirako kulima ku ssomero wakubangako kyokoze baakutemeranga ne bagagenda osaawaawo wonna okabale nawo erigeza n'ova mu ssomero ng'omanyi nti okulima kibonerezo nze kyenava ngamba omwana wange tomutwala ku ssomero n'omala omuwa enkumbi n'omuwa ekibonerezo enkeera nkomawo na lisiiti kuwandiikira kubanga mu maka ewange abaana bakimanyi nti okulima si kibonerezo bugagga era nze ndaba omwana wange bw'ogenda n'omulimisa ndaba nga oba otugaggawaddeko ng'otututteko lebbe ey'obwereere n'ogaggawala kyavaga nti bannayuganda kye basooka okwetaaga nga tuyita mu kulima si kintu kinene kwe kukomyawo endowooza yaabwe eri okulima ne batuuka ne bamanya nti awamu omuntu bw'olima osobola okugaggawala n'oba bulungi otya ntera okubuuza bannayuganda ebiseera ebimu buli muntu yalibadde amanyi okuba leero omuntu omugamba okubalaloza nti ffenna tukumanyi naye tulina bye twabala ne bye tutaabala kubanga abantu abasinga tebaakeera nkya kubala kulima mbuuza abantu mu kuluseruka nga ndi wano gw'okimanyi bulungi nti eppaapaali eriyitibwa eppaapaali nga walifunye bulungi libala amapaapaali 75 buli myaka emeka obudiwo omwaka ne bwe guba gumu omuti gw'eppaapaali nga wagutegese obulungi n'enkuwa entegeka yaagwo amapaapaali 75 kyekitono mbaze ekisembayo okuba ekitono kubanga gayingira n'ekikumi-5 naye olwaleero omukulu Seruga n'oyita mu katale n'awandaba ku TV awo ku Bukedde omanyi nti woweetoolodde wonna olwaleero e Kampala tekyali paapaali lya 2,000 ga 1,400 kati eyo tuveeyo kuba tulisanze Nakasero n'awalala kati liwe ennusu 1,000 olironze bulonzi naye omanyi nti eppaapaali limu bw'obanga onooligula ennusu 1,000 ng'omuti gukubalidde amapaapaali 75 ofuna emitwalo 7 n'ekitundu buli muti ogw'eppaapaali naye oyinza okkikkiriza nti ekisaawe ky'omupiira tukigeraageranye kye bayita eka era tekisukkawo kubanga bwe kiba kyonna kiba kiyita ne mu eka naye ekisaawe ky'omupiira awalira yini eyo tugiyite ye eka omanyi nti kugendako ebikolo by'amapaapaali 245 wangi ebikolo 245 senga tubikubyamu emirundi 7 n'ekitundu omanyi nti mbeera mu bukadde 37 mu emitwalo 5 buli mwaka buli season barakatsoke twali mwaka this season efe tubaze mwaka bannayuganda mu ssomero bayitamu buyisi oba essomero lyabayitamu
kakati awo ndetedde ensujju sama bogera jimpa obagera jiwa nurudini oba omukufa bali mu programu eri wano nene yiye eri maaso g'emmeeza lwaki ozera ensujju eyo naye nga situnatuuka ku ekyo kano singa nkubuuziza nti ensujju eyo gibalamu kiro mmeka ogiwa mmeka ogirabaawo bana balaba mu musomo nga giwe zonna gy'oziwa naye mu nkola yange enyangu nalabadde nga kiro ziringa 5 tano bwe naligambye oba ogenda ogisitulemu singa obadde tukola programu wandigisituddemu naye ojja gisitula nga tumaliriza eri mu kiro nga mmeka nga tumaliriza naye nga situnatuuka ku ekyo nsaba akubuulire kiro y'ensujju we twogerera egula sente mmeka ensujju musitole y'ensujju ensujju eyo gy'olaba nga bw'ogiraba yo yennyini ensira wa kiro 13 ekyo katukijje mu ddiira abatula bamanyi nti kiro ziwera mmeka 13 omulimi ki kye yali yeetaaze okumanya ku mulembe gwaffe olwaleero wenjogerera kiro y'ensujju nga omaze ogikwata nga eyo bw'ogiraba ne mmala okugikaza nebanga ekaze ngisalaasala nengitemaateema n'ekala bw'emala okwotoka n'ekala buli kiro olwaleero wenjogerera egula ennusu 8 kiro emu eya pawuda todda mu pawuda ate eyo oba ogenze mu biwanvu bwengisalaasala busaziisazi n'ekala ennusu 8 nga bw'okaze mmwanyi oba mutere ekire 13 ero bana abaana abatatuliza mutere salesa kuba nali ku kamera zange zenyirinyiri ate walategedde mutere bw'ensujju kati eyekire ku kitundu alo gumu mwe eyeri yagumu 2 ate ekyo bwenkimalire kati ffe bwefakomu kyovoga nti naye ebiryo byange kambijjemu kambitwale mbikyuse bifuuke hybrid kwayo nate tebajja bigula nenkomawo n'omukebe guno nga mmaze okugulongoosa nagwo bwomala okugulongoosa nagwo n'okugula emitwalo 2 ogw'ebiryo tebiriiyo ebiryo bivudde bivuddemu eyo ogifunyemu omutwalo gumu 14 n'ebiryo byange nenfuna emitwalo 2 emitwalo 3 mu ensujju emu ya kiro 13 ey'ekiro 13 bannange bino bya birooto weebiri bikakafu temutulemesa ebintu ebinaatulema mujja kunziramu nga tumaze okunyokololera amazzi katukomewo